Abawagizi ba lutalo eyo gyali gyagenda okuyimbira nti mulina okuwangula. Kyolina okukola ndowooza kugula tiketi ya Kivulu. Simanyi nteekateeka bajja gitubuulira abakulu abantu bagenda kuwangula bati. Naye nga Bivulubye twegasse ku bategesi ba Kivulu b'ebivulu bino eby'enjawulo okuwa abawanguzi abaagala lutalo pikipiki zino eza TVS. Piki bazibalaze nkimanyi mwena muzirabye, abamu muzivuze nako, abamu muzigulidde ab'eŋŋanda zammwe. So naffe twasazeewo tuddize lutalo nga naye bwaddize abantu be ne tumuwa pikipiki eziwera zagenda okugaba. N'olw'obugambo olwo nga Bivulubye tuli basanyufu okubeera nga tufunye omukago guno gwe tugenda okutambuliramu ebbanga etali ttono. Webale nnyo omukuluso we kulwa Bivulubye International. Amanya nze Yasinika Weesi, Director Yasinika Events. Yaweereddwa omukisa Mwami David Lutalo okutegeka ebivulubye. Sebo sijjako wakwebaza okunnondoolayo mu bangi n'ompa omukisa ogwo. Naye era njala okusinziira mu Bivulubye wano okukakasa nti twasimbudde, tetugenda kuzzaako. I want to thank the Managing Director of Bivulubye for the support rendered to us to support our events. We were given 6 motorbikes. I want to call upon all our supporters in different areas, Africana, Mukono, Masaka, Chotera, Mubende, Masaka, Luwero, Mitiana, Mbarala. We are coming. This time, you buy a ticket, be rest assured you may get out of our event with a motor bike. Njala kwebaza management yo Mr. Lutalo abarasta sebo tutambudde bulungi ne tiimu eyo, ate nkukakasa nti tukyatambula bulungi. Bivulubye tubakakasa nti omukago gwe mwasazeewo okukola ne Yasinike ne David Lutalo, tubakakasa temugenda kugwejjusa. Tugenda kutambula bulungi nammwe, akatale kammwe tukakasa nti tugenda kaleka kyekimu. Njagala kwebaza media team kuva mu media houses ez'enjawulo, Bukedde, CBS, Spark, Mbalaba, BBS, basponsors baffe bonna. Njagala kubeebaza okutambula naffe buli we tubeetaagidde. Naye mbakakasa nti ku mulundi guno tugenda kutambula nammwe, si mu ngeri z'ebintu ababayisaamu amaaso. Kubanze nkikakasa nti buli wootaba na bannamawulire by'oba okola oba olimba. So mbeebaza, sijjako beebaza tiimu yange Mwami Isa apotinze okufuna ebirabo bye tugenda okuddiza ku bawagizi ba David Lutalo mu events zaffe omukaaga ezasoose, ng'otandika na Hotel Africana 23 ogw'omwenda, 24 Mukono bajja kufuna piki, 25 Masaka bafune piki, ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omwenda tujja kuba Mubende nabo bafune piki, nga 1 October tujja kuba ekyotera mu kisaawe n'abaayo bajja kufuna piki. Tukigalire weeruweeru fezi esooka ewaka w'omuyimbi nabo bafune piki. Bawa road map y'omuyimbi ku Bivulubye ebiddako. Kuno omwaka David Lutalo ali mu kuddiza abawagizi be, so situgenda koma ku piki 6 ebirabo nga bwe mbategeezeza nti n'ebivulu 6 Bivulubye tukyali nayo. Kuwangula pikipiki zino egenda kujja mu maaso, abantu bakuumire amaaso n'amatu ku TV zaabwe ne radio zaabwe. Kugoberera kubeera nga bagoberera. Tweyanziza amukwase n'ekisumuluzo kya piki zagenda okugaba mu butongole.
nga omukulu Yasini bwagambye tutandise tetugenda kudda mabega neyanziza omuzindalo kanguddiza omuyimbi ashwali nga abawagizi be bonna gye bali. bannange abawagizi bange mwenna gye muli mbagala nnyo kasooke neebaze ab'emikutu egy'enjawulo, radio ez'enjawulo ne TV ez'enjawulo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amawulire ag'enjawulo, thank you so much, mwebalire ddala. Omutegesi wange oba omumamirizi w'ensimbi, thank you so much. Management, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bannange, ebigambo omanyi olumu bimanyi okubula singa oba osanyuse nnyo. Director, I'm so happy, and I want to take this opportunity to thank you so much for your generous contribution towards my concert. I really appreciate this. Generosity will not go unappreciated. Thank you so much. Webale nnyo mu Luganda tugamba webale nnyo, webale biddala. Thank you so much. Bannange abawagizi bange, piki zino bazituwadde 6, kitegeeza Kampala tugenda funayo piki, Mukono tugenda funayo piki, Luwero tugenda funayo piki, Masaka tugenda funayo piki. Ne bw'aba omu nga kubanga omuntu omu asobola okubaako n'abantu abayitirivu emabega, so tuba tubadde omuntu omu naye ng'alina famire y'abantu 2, alina mikwano gye gyagundi waati abaana basome, so tusiimye nnyo Everett. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you so much for this opportunity. Tusanyuse nnyo okukola nammwe. 23 Hotel Africana Kabisika Ndagala. Thank you so much. Ekisooka njagadde ekyenjawulo kubanga Kabisika Endagala luyimba lwa njawulo, si lwa kwemwolerako. N'ekyokubiri njagala nnyo okukola n'abasinga. Omundi ekisinga bwe nnemererwa okufuna ekisinga nga ndaba nzaaliwo ng'asinga nga nkyekolera, naye this time round nfunye gwe nsuubira nti tusobola okukwatagana ne tukola ekintu ekisinga, so nenonda promoter asinga at the moment okubeera nga avujjirira n'okukola ebintu ebiri ku mutindo, kubanga yasinke tomutuma nti tomujjukiza nti twetaaga ekintu bwe kiti, tomujjukiza nti wabula yakuteekamu ebimu n'oga bannange ekyo nga ate kisusse tugenda kikola tutya, nedda n'agamba ku lw'obulungi bwa show twetaaga omuntu agenda okutegeka show, okukola sound, okuteekateeka sound avudde gindi. Twetaaga omuntu akola ebintu nga biri ku mulamwa ogwongerako omuyimbi, ate ng'abamu baba baagala kujjamu omuyimbi kokka. Omuyimbi kigendawo kino kibuuzo batta atankwana Uganda byogere. Obadde omanyikiddwa nnyo okukola shows mu January, kubanga abasama abasinga bajja bagamba ozijja mu December, nina okunyoka na date lutalo mu January nakoze show. So tusuubire ki? Soyina show endala mu January oba abasama batandika okuyirika bbayi lwa mwenda? Kakati COVID-19 yayawula naddamu n'asetinga buto ensi, kwe kuddamu ne tulonda date ndala, zo tugenda kubeera nga twekenneenya dates zino okutuuka we tunaalaba nti wano we tugumidde, naye ng'omulundi guno tuli mu gwa 9 omusama ogwo January bambi tugenda kuba twamaliriza, kubanga probably tukola shame buli kitundu mu mwaka imba oba mu ngeri ndala, kubanga mu ngeri endala era na bino baba babifunye ku lwange
kati simanyi kikyotegere kabisi kandagala singa teriiwo singa right tetuwadde piki so tusakaji n'emikwano n'ebintu ebiva eno tuddiza abawagizi baffe ku lw'okubanga ebimu biba bituzibuwalira okufuna mu budde tuba tusobola okubifuna naye si mu budde obutuufu naye kati tubifunye mu budde era ekikwatagana ne music balinde muliro ajja surprise akolaki ewange ababamanyi mpozi guyinza okuba gwe guwenda okuba omulundi gwokusooka okujja mu show yange oba okumpagira n'abamanyi show zange abayimbi cream kubanga teri muzanyi mulungi agala zanya nababi kati nga nze omuyimbi omulungi njagala nnyo okuyimba n'abayimbi abalungi so suubira ekintu ekirungi ku show. ate ekivvulu kye kitandika nga 23 kana kigenda kuba kitandikira mu maanyi n'ebitundu ebirala byonna tutegedde nti yasinke yakikuttemu ate okulaba nga ebivvulu biggwa bulungi Masaka nawa abawagizi badde lutalo ffenna tugende tubeereyo atusuubiza abayimbi bangi nnyo omuzannyi omulungi tazannya n'abazannyi babi bonna tubasuubire tugende tuwagiridde